mindset change, and two, probably making these people exposed to the economies that have really done it. When you look at these people who go to Dubai and all those countries, when they come back with a totally changed mindset. So we need really to train our people with mindset change and also try to expose them to the success stories of the economies that have really made it. Otherwise, this PDM, I don't have big hopes in converting the poverty levels in Uganda. So basically people think this money is given to them not to enhance their standards of living, but rather to eat. That is one. Another thing is that government should again invest much more money in creating a conducive environment for Ugandans to work than really giving them free monies. If, say, you try to encourage them to use the available resources that they have, than government giving them money, try to improve on the road structure, try to create markets for what they produce. Then these people like you find along the road vending corn, maize. If we could only, mobilize those ones and try to put them work in safe factories or industries, and also try to control the land fragmentation, whereby you find people are subdividing land 50 by 100. You even go to where we are buried in the end of the community, you find that they are cutting plots of 50 by 100. So we need to really have some big chunks of land if we are to, change this economy of Uganda, considering the fact that Uganda's economy is backed by agriculture. You cannot do agriculture while you are fragmenting the land. That's what I could say about PDM. But looking at today's presentation, there are certain challenges that I really feel like adding my voice. One is about inadequate staff. We need, with your help, we need to really request public service to lift the ban that they put on staff recruitment. Mityana Municipal Council is even bound to lose out on USMID. Why? Because there are certain key positions that have not yet been filled up to now. So we need to be cleared so that we can recruit some more staff. When you go to revenue collection, the law enforcers, we really have a gap of 15. Recently we went for benchmarking to Jinja City, and we realized that they really have some good number of people helping them to enforce the law, revenue collection and all that. So with your help, we need to have public service lift the ban on staff recruitment. Two is about road equipment. We are sharing locally with the Mityana District Government, and the monies they are given by URF comes at the same time. Mityana Municipality is receiving, and also Mityana District is receiving at the same time. So it has become really hard for us to share this equipment with the district government. We need to be supported so that we get our own road equipment from Mityana Municipal Council. Mityana Municipality, in terms of land mass, we are the second biggest municipality in the whole of Uganda, going by the land mass. We are maintaining over 400 kilometers a year. So we cannot really do it when you're using equipment from other entities. Three is about, we need to be supported in garbage management. When you look at garbage, we basically use local revenue. But local revenue, now that you're even following the law of revenue sharing, 35, again 65 with the lower local governments, 35 cannot really use 35% of local revenue to manage garbage, to comprehensively manage garbage, and yet you're also supposed to pay 20% to the local leaders. In the first place, 20% is way too low. So we need really to attract, because of the low pay, this is basically why we even attract, leaders that cannot really serve the community to the expectation of the community. So something needs to be done to raise on the emoluments of the councillors.
of the leaders in general. Another thing is about supervision and monitoring. Mityana Municipal Council has only one vehicle. That is now the COVID pickup. So it has really become so hard for us to do monitoring and supervision. The mayor is incapacitated, doesn't have any means of transport. The town clerk, almost all departments of Mityana Municipal Council do not have vehicles for monitoring and supervising the government programs and projects. We need to be really supported in that, because with our local revenue, we can't do it. Another thing the town clerk talked about, 4 senior secondary schools and 1 primary teachers training college. Going by the current funding, the Education Development Grant, we are in position to support only 1 school. So out of 37, it means we shall need to have 37 years if we are to help all these schools. So funding for the education grant needs to be increased such that we are at least in position to support 3 to 5 schools every year by way of helping them to put up infrastructure. I beg to submit. Thank you very much. Nze Faustine Mukambulukonge Salongo, Mayor wa Mityana Municipal Council. Olunaku lwa leero nakulembedde mu ttiimu yange nga Mayor ne Town Clerk najja n'abakugu ne tujja mu kakiiko ka Local Government Public Accounts Committee okusobola okwekenneenya n'okunnyonnyola Auditor General bwe yajja Mityana. Etteeka ligamba nti buli mwaka alina okujja n'alaba n'akuba ttooki mu nsaasaanya y'omuwi w'omusolo, ensimbi ezituweebwa gavumenti n'ezitukuŋŋaanya zikozesebwa zitya. So alipoota gye yakola mulimu azimu ziba queries, naye queries ezo management eziddamu, so tujja mu kakiiko okunnyonnyola ebintu ebyakozesebwa bitya. Kakati kyekyatuleese olwaleero nsonga nnyingi ezizze, naye nina omukisa okutegeeza bannamityana eggwanga lyonna nti ttiimu ya Mityana ennyonnyodde bulungi ensonga, naye ekizibu ekiriwo nti funding ntono ey'emirimu gya gavumenti egikolebwa. Bw'otunula programu nga PDM, omugezigezi omu ayinza okugamba nti oba kiguumaaza, kubanga abakugu batugamba nti mu Uganda, bannayuganda tubeerawo ku $1 buli lunaku. $1 ze 3,500 ku 14. Bw'obala ssente ezo omwaka kaba kakadde kamu $46,000. So munnayuganda bumuwa akakadde k'ensimbi oba muwadde kulya buli, era abantu ba wano bakimanyi nti sente babawa bubi kulya. Gavumenti ereese interventions nyingi, entandikwa ya Kisama Mugerwa, ensimbi ezo tezaakomawo. So ndowooza nti gavumenti yandibadde essaamaanyi mu kukola ebintu ng'enguudo, yandibadde essaamaanyi mu kusomesa abantu okukyusa obwongo, mindset change, ku ngeri gye balabamu ebintu, oba oliawo n'okwongera okubalambuza ebitundu ebyenjawulo. Bw'ogenda ku muliraano wano eggwanga lya Rwanda kumpi lyatandika 1994, Rwanda eri ku misinde gy'amaanyi okusinga wano, naye ndowooza si lwakuba nti bo bagagga nnyo, naye olw'okuba nti abantu baabwe obwongo bwabwe bukyufu engeri gye balabamu ebintu. So olwaleero mu Uganda, munnayuganda omugaggawaza omujja mu bwavu teweetaaga nnyo kumuwa nsimbi, naye weetaaga kumusomesa akyukise engeri nga olaba bannaffe ab'amadiini batubuulira nti obuzizza omusango onenyeza Omukama Katonda, genda wenenyeza Omukama Katonda ng'omusobezza. Kyetagisa Uganda wano. Ekirungi abaabangawo Uganda batugamba nti for God and my country, eggwanga ne baliwonga eri Omukama. Twetaaga abantu baffe okubasomesa. Ekyokubiri kyentegeeza akakiiko, Parliament yandibadde econtrolling ku kigambo ky'okugejulwagejulwa ettaka, kubanga ogenda n'osanga 5 ku 10 toswaga nti eggwanga likulaakulana ku bulimi, naye ng'ate ogenze mu kyalo n'okkiriza abantu okusalaasala zipooti 5 ku 10. So ebya 5 ku 10 byandibadde mu kibuga, naye mu byalo ewava emmere, ewava obugagga bwaffe emmwanyi, ndowooza wandibadde wabeerayo control ku byokusalaasala. Ekirala bw'otuna ku sayidi y'ebyenjigiriza, gavumenti ku kigambo ky'okuzimba ebizimbe empa ssente za kuzimba okuyamba essomero limu omwaka. Ssente ezo ntono nnyo kubanza Mityana n'amasomero ge tuyambako nga gavumenti 37. Ntegeeza abakakiiko nti weetaaga emyaka 37. President Museveni yakafuira emyaka kumpi 37. Emyaka gy'amaze mu buyinza gy'emyaka gye weetaaga bw'oba oli wakuzimba classroom block wakiri emu ku buli ssomero. So weetaaga okwongeramu ssente tusobole okuba nitukyusa. Ekirala kya bya bulamu, amalwaliro gaffe Health Center 2
facilities ezirimu ntono era Mityana district hospital njogeddeko olwokuba tuli mu masekkati abantu abava e Kasanda abava e Kyankwanzi Kiboga Gomba Mityana tugenda mu kadwaliro ke Mityana ebiriyo tebimala so nsabye parliament etuyambe ekkirize amalwaliro gaffe galinyisibwe omutendera oba oli awo gayinza okwongera tuyinza okufuna ku ddwaliro Munnayuganda afune ku bujjanjabi ekyo kigambo kikulu nnyo ekyamakubo tukyogeddeko Mityana gavumenti etuwa ssente ezikola amakubo naye mazima sabe tegamala nnyonta so tukisanze nti amakubo tetulina road unit tusisinkanya bukungu bwa gavumenti ebbanga ddene tukaaba okutuyamba okutuwa tractor ezikola amakubo naye Mityana Municipal Council ekyalemedde okufuna ebyuma ebikola amakubo so tusaba gavumenti mu funding etulowoozeeko ng'ebibuga ebirala batuwe ebyuma ebikola amakubo ffe tuyambe bannamityana okugenda mu maaso munnamityana kye yeetaaga ekikulu kumuteekerawo mbeera tomusaba musolo munene nnyo omusuubuzi oyo mukolere ekkubo amasanyalaze mu kitundu kyewaffe gavaako buli ssaawa omuntu muwa amasanyalaze singa oba omuwadde amasanyalaze n'omukolere ekkubo nga n'omusolo musaamusaamu ojja kwesanga nti ebijja kuyamba munnamityana okukyuka okusinga okugaba free money ezo za PDM bwe tuzifuna Mityana abantu 1,600 bafunye ssente biliyoni 1,600,000 buli omu ng'afuna kakadde naye eyafuna eza PDM n'ataafuna era benkana obwavu naye ng'ate yafuna kakadde yaga nti at least nalya bwe kiba nga twagala kugira ekigendero kya kukyusa mu mbeera ya bwavu omuntu abeeko waatuuka tulina kukola bigezezawo mu ggwanga gamba ng'okukola ku nguudo ebigambo ebimu tusobodde okunnyonnyola kati ku eza kati nje wa municipality tulina budget ya biliyoni 12 naye nga omusolo gwe tukuŋŋanya lokale mu budget tussaamu omwaka guli ogwaggwa twakuŋŋanya miliyoni 8 omwaka guno tukyakuŋŋanya tunakumanya naye nga mu budget twataddemu biliyoni 1.5 kakati ensimbi ebitundu 90 ku buli 100 zibeera government grants zezijja era zijja ziri target ku mulimu egy'enjawulo zino za makubo zino za masomero zino za byabulamu naye nazo bw'ozoogerera wamu nti biliyoni 12 omuntu alowooza nti nnene naye nkubenjeddemu ku byamasomero nti omwaka omulamba tuyamba essomero limu okulizimbira classroom block emu nga classroom block eyo era classes either 2 oba ekibiina kimu kati amasomero 37 agali e Mityana weetaaga emyaka 37 ogakwatako gonna gasobola okukyuka enfaanana kati mu Mityana Municipal Council tulina akamotoka kamu aka covid bwe yajja gavumenti yatulowoozaako netuwa emmotoka kati olwaliro emmotoka eyo emu tetusobozesa kukola mirimu weesanga town clerk tasobola kulambula mirimu gya kibuga engineer tasobola kulambula mirimu gya kibuga akulira ebyobulamu tasobola kulambula mirimu gya kibuga nange omuloodi Mityana bampita loodi meeya kuba tulina meeya abalaba division ne meeya wa municipality aye noweewuunya gavumenti eno bannange benkulembera nabo bameeya ba division nibo baba pikipiki kakati ate meeya wa municipality ye atambuza bigere kyekibuga Mityana so tulowooza meeya waba kulambula mirimu egy'ekibuga gavumenti esaanidde musobozese ng'emuwa entambula bwe kiba nti town clerk amusindika Mityana muwa entambula asobole okulambula emirimu engineer nakulira ebyobulamu n'abalala gw'osindisa okusolooza omusolo musobozese muwa entambula ne kabaka gaadi ba pikipiki so Mityana tetutambula bulungi olw'okubanga funding ntono.